Gospel Promotions, BGPevents. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart.
Tonight,
Yeah.
It's